okwogera obulumi bwe era n'ayanjula n'amagezi ge eri abantu oba obusiru bwe. Babikoze either way. Anti waliwo abanjula obusiru bwabwe eri abantu n'abanjula amagezi gaabwe eri abantu we bali abantu bafaanagana. Okay. Okiwulira eyo platform yonna ejjidde ku mulembe omwagulani buli omu yeeyanise. Okiwulira omanyize daya sinagamba eno internet ogiraba self service muno ejjako kyoyagala. Yeah, true. Oyinza osalawo beera omugwagwa, you can choose to be a stupid or idiot. Okiwulira and you can choose to be a wise. You serve yourself. Yes. It is self service. Self service gwolondako kyoyagala n'ogamba nembutuufu nze bino sijja bigenda. Leero kansiriwale, leero kaagezi. Kati abantu we bakumanyidde gwe bakumanyi batya? Bubusiru. Bakumanyi mu bugwagwa mu bugezi bya mirundi emeka? Ebiri. Kakati tugambye nti akoze ekibiina ekibadde kikulakulana ku speed eyayo yiri. Ndowooza omulundi guno Kyagulanyi agezezzaako okuba ebituli kubanga ngenda kubuulira nti ne bwe yayingira kyembadde nkulekeddeyo mu parliament mu 2017 agenda abiteeseeko mu parliament yagenda okulaba mu parliament wajjudde comedy n'agamba no way era we yamalako ekisanja ekyo kyeyayingirirako n'agasidda mu kwesimba mu bya kisiru n'alaba awali ekizibu nga waali waggulu ku Fountain of Honor. Wano ayinennyimba mwe yanenyezanga ba MPs kati bwe yatuuka n'endowooza ekizibu tekiriwa kati bwe yagenda abiteeseeko n'alaba nga kizibu era kya biyisaawo tebikola makulu n'alaba nga ekizibu kiri waggulu era n'afubutukayo asonge ku kizibu we kyali. Siru ne we yabeererayo ayina etteeka lye OTT yamulwanyisa. Kakati bw'otunuulira mwami Kyagulanyi Sentamu n'otunuulira n'ebintu byakoze addidde bannabyabufuzi abadde abalimba ennyo abadde batukumira mu nzikiza yasinze okubaanika ku mulembe gwe. Ekyo kyo kituufu. Abakugu balooya n'abalala abafaanana ng'abo era yasinze okubaanika. Nti bw'otabalo. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. It's Thursday. Every Thursday tubeera n'akantu wano n'ennamba emu mpolampola ntutambulako ebintu ebiba bitambuddemukko. Gundi eno eri original no by the way. Nagigula no sente nyingi. Kati nga ninawe nalina ogiteeka naye nenga yaaza. Kati mbadde awo ne nzijjukira. Solo giteeka ku nkofiira, solo giteeka ku saati, solo giteeka wantu wonna nejjawo bulungi. Bagiteekawo. Nze nina kwegenda. Oyina obadde ogamba ki? Gwe oba tolina gwegendako nze nina kwegenda. So ogiraba. Naye omanyi lwaki ngiggyeyo olunaku lwaleero? Mazaalibwa ga President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, and he has been encouraging us okuba okwagala ensi yaffe. So ngiggyeyo nagigula no sente nyingi eno gyolaba wano eno ogiraba. So flaga mweri kala zonna mukaaga mweziri 3 waggulu 3 wansi neŋŋamba nti yes I will display it today because mazaalibwa ge. Of course nambe mu kati tunaba kugenda mu maaso. I will first say happy birthday His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine. Yazibula abantu bangi amaaso very era yeri ebintu bingi byereso ojja kuba otuyambakaawo. Of course tugenda kutunuulira ku mulamuzi Kinobe omumanyi bulungi musango gw'abamu akambuwala n'okambuwala temuntawanya ngambye kino bwatyo bwe yabeeranga ne ku zi programu NBS ku babbaku ekibwatyo bwatyo. Then tugenda kutunuulira gundi omukulu Sseggona ayagala His Excellency aveeyo yeeweeyo era ne yeeyama yajja muwerekerako wa ku poliisi. Yeeyamya ajja muwerekera ku poliisi. Akolanga ne ku poliisi. Anti agambye bayinza okumuttira eyo nga tetumanyi. Kati bwagenda ne yeewaayo ne tumanya nti be bamulina. Naye okusinziira ku gundi nanno bali ku puleesa. Kati abo bonna bali ku mulimu. Kiseka yamugambye. Lowooza aliwa. Kiseka yamugambye buli kigambo kye yayogedde ekyo Museveni yayogera. Kiseka si byange. Naye okusinziira ku High Tower story gye yatuwadde ku mugenzi eyafudde ne be yabakola. Ne mmanya nti bwe yeewaayo atayinza okuyita mu bingi. Wo mwana bahita yagambye nti omusajja yabakwata babambula n'abakwata ebintu bya wansi bino n'aze kabifunya bwati.
n'abagama mukyuke n'aba kutamya bwati n'akubayo ne tochi n'abaleegula bwati kati wawola gambira omuntu yeweeyo yeweeyo akoze ki yakola ki segona simanyi naye zezimu ku mbozi tugenda okuba nazo soko obuze ku bantu abantu abana abatuuza tubalamusizaako nnyo buli omu gy'osinziira bosi Amin nkulamusizaako nnyo kansi ali bulungi ali bulungi lwakuba abadde yatambuddemuko naye emirimu gyammwe gyonna mwebale byonna bye mukola abadde yatambuddemuko naye tujja muwuliziganya abantu mwenna abatulaba mukulu Joseph Virginia nkutumiddeko nnyo mukulu Ahmed Musuguli nkutumiddeko nnyo Rashid Kayinda Mukasa nkutumiddeko nnyo mwala wange Rashida nawe nkutumiddeko nnyo London yawo era kansubire muri bulungi tumiddeko ku Mami Keti basista bange bannaki bamagi mwe namba tumiddeko Kawungezi nkutumiddeko nnyo mukama wange n'abalala mwenna bannanga byemu wosinziira batumiddeko nnyo nyini nentumira ku bantu abenjawulo mukulu Filimon nkutumiddeko USL era mu nentumira ne ku mukulu kino be Martini kutumiddeko nnyo Siyatawo kansubire nti oli bulungi mwenna Agnes nkutumiddeko California ye bannaye Sanyu nkutumiddeko awo bannaye Menyani ndekani abantu bangi batumiddeko nnyo baganda bange nnyo era kansubire nti muli bulungi omukulu Drake ne Boss James ne Boss Drake batumiddeko nnyo babe bali Legacy launch Legacy launch namwe batumiddeko nnyo kati kino kyo kipya King Michael yafunye sponsor ku show ye agenda omukolera show yankubidde Michael yankubira last week yakubidde yanambulya sponsor wabula yangambya ayagala meeting kati omukulu Fujita Jeno Fujita ya sponsorinze each and everything echa King Michael ebigendo omukolera album yazimbye studio number we wali waffe ku Gondi ku Supremacy we yawo ne buli chuma naleta ba producer abo mutabano kuva ku Washington bani bonna mwe bali naye nga bakole kati anyway mugende naye naye nga nsobola ku advising nga munesida ku advisingira mu camera naye nga bakole ennyimba ennyimba zonna ze bagenda okukola album eyo nga King Mike agenda gitanga lumu ogw'omunaana wagenda gironchinga Serena okuyingira kujja kwa mitwalo 10 ne milioni 3 okay echa concert Mike yabadde akiyeko kakati omukulu ono ataddewo buli kimu era wano wenjogerera Mike akeera kuwawula ddoboozi buli lunaku akeerawo ayagala abakuba ennyimba kubanga ennyimba weziri empitirivu era nja kusampolinga ko ziwulire kati kyenyagala okubuuza saagala kujabulula nnyo kintu ku baana abalina sound omupya mulinako ba producer ki ba producer banje kati manyiko Ronix manyiko Washington manyiko obalinga mukaga abaliwo kati sofa nawe amanya gonna gomenye mpologoma nkadde nebano basinya mu kintu kino sikuwakanyiza njogera ku era mpya sound omupya agenda beyond ngaliwa sikikuwakanyiza ngali mugundi ki ngali mu range sawa zino olaba sound gundi gwakuba Joe 5 of Nigeria omanyiti yatambuza Joshua Baraka because ali mu era mpya abakadde baliyo kati wano tulina abaana tulinawo the likes of Ope yakuba See You Tonight tulinawo the likes of Best Boy akubye almost buli luyimbo olupya lw'oluliro oluliko yalukubye Best Boy naye kati Best Boy kale kawo nkugamba nno ate nabo nno bayinza okwebalirwa kuba zamanya agamu sibakola ki anyway kati ndozaze nja kufuna interview ne gundi nja kutwalawo ojja kuntwalawo nja kutwala mu studio olabe kye tukola it's okay it's okay naye nga Fujita ku Supremacy awo ataddewo Mike embeera era Mike abeera walinga agaziwa bugazi Mike aluddewo mbuli mugagga e Kampala kuyimba kukola ddoboozi kati okimanyi nti nno mu bayimbi Michael ye line y'abagagga
buli mugagga atuuka ne Kampala yanonyeza ku Michael. So bwatu bwe yasazeewo muyamba omukulu w'omwalo Jano Fujita. Bwatu bwe yasazeewo yagambye ngenda kukolera ennyimba zonna omale okole ne concert. Kati nali ndi awo Michael nankubira nangamba nina concert nkunoonya tulina okutuula nanga omanyi nti no tubeera eno neno ne mugamba tujja kwenoonyako ndowooza kati yesawa munoonye nga nange omuntu kale ndiye kuza Fujita nze njagala kuziva mu nsawo ya Michael wadde nja kuba ndidde Fujita naye njagala nga ziva mu nsawo ya Michael. Eza Fujita tojagala ziva mu nsawo ye atampalekeyo onafuna sente gwe ndabikidde obutafuna kandi obukunkumuka obunaaba busamuse ewalala obanga agamba nti njagala sente eziva mu nsawo ya nnamba emu Amini tampalekeyo Amini ampe ati kyekimu ne ku Michael Fujita waali ate ne ku Fujita wekiri ku Michael kati ogamba nti no njagala za Michael za Fujita saagala oba onafuna sente kuwoli yagabazi check ate nazigaba mu manya ge anamala motukako n'abikola n'eryo kanzikiriza oli top naye simuwakanyiza nti si top era sikiwakana naye nze ye standi yange era ne reason lwaki ye standi yange anyway okay natutandika program namba emu ngira kubaga nti tuli ku climax woba yagala buli kimu kyetagisa n'amasanyu climax wetubeera osobola okujja swimming pool weziri terrace weri ekidongo wekiri pool table wali virtual reality games weziri mu kimu kyasobola otambula bulungi nnyo. Okay, so aba Hayes bakugamba we bali okutwala abantu ebweru oba oyagala abantu oba oyagala okugenda okukera ebweru mu UAE countries, that's Arab countries, baba we bali okuyamba bulungi nnyo. Namba y'essimu kweri awo osobola okubakonako bali awo Lubowa buli kimu ekitambula bulungi kino okutambula. Happy birthday President. Njagala tutandikira awo nnyini ku nsonga y'amazaalibwa ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Leero 12 abaweze emyaka emeka? Leero 12 abaweze emeka? Leero 12 13 12 kale omuntu yazaalibwa 1982 olwaleero abaana ogudde emyaka 44 okay kyali mwezi gwe yazaalibwa ali awo katikati awo akyali muto. Okay, abantu abana abatuwuliriza ono gwe tuyozayoza okuza amazaalibwa ge y'omu kuba ye president wa NUP. Yes, era y'omu ku bantu abavuganyizaako kuba president w'e Uganda. Sinakindi okutebereza ne kugamba okusinziira kubamu ku batunuliza abali ku Tale Center abatuwa obujulizi nti yalondebwa era n'awangula. Okay, naye olw'ebizibu ebiteebereka ekiba bwe kiti olumu nga bwe kyabeera okusinziira ku batunulizi ba observers abali ku Tale Center ez'enjawulo bwino gwe batuwa. Okay, ono yazaalibwa e Kanoni mu Gomba. Yep, omwami ayitibwa Ssentamu. Okay, n'omukyala nnyina baali bamuyitani yali nalu erinnya lingenzeeko naye omukyala oyo eyali amuzaala yali mukyala musawo ne kitaawe yali musawo wa bisolo. veterinary officer. Yes, Ebino mzee yagala nsome. Emuganze sigenda kuba nte enema. Bwatyo nazaalibwa mu family yazaalibwamu abaana abangi. Abaali abaganzi n'abatali baganzi bamaba ab'enjawulo. Naye bafubye kibayita nti bakimekinze. Abasinga obungi bakikoze ne bavaayo. Mu baana muno mulimu abamanyiddwa okugeza nga Banjoman, Nick Wine, Dax Vibes, Bobby Wine, Eddie Yawe, waliwo nono gwetwakazako erya manager
Eringenzeeko n'omuwala be bamu ku basinze okumanyibwa nnyo mu famire eyo. Weewaawo waliwo n'abalala bangi naye abo bo bamanyikiddwa nnyo. Kubanga buli omu ayinako emikwano gye n'engeri gy'abamanyiimu. Nze ng'omuntu mu famire eyo nyinza okuba nsinkanako n'abaana abawera 5. Ate bonna nze nyinza okuba ow'enjawulo banga nyinamu ku ngeri y'omukisa tunyumya nabo bulungi. Era bwe bansanga bandiikoganizinga nti oyo gundi era tayinza kumpitako n'abavuga mmotoka nannengera asibamu n'amawaayi kikiriwo. Omwo mulimu Mick Wine, mulimu Dax Vibes, mulimu Eddie Yawe, mulimu Bobi Wine, mulimu ne Chairman Nyanzi kwogatta ne manager. Utakazaake ya manager balinga 6. Ni Banjoman abo mubyanjogera nabo. So abantu abo mbamanyi bulungi era ebbanga lituwangadde nabo tukitwala nti bantu bampisa enkuza teyalimbi. Abababuulirira bababuulirira bulungi era ndowooza kyekino kyetu nabo bennyini ng'abantu ebira biyinza okugaana temubaamu kakiro tabula mugundi naye ebira biyinza okugaana. Omwami ono ffe twagenda okumumanya twamumanyira ku luyimba olwayitibwanga Kagoma ka Lubendera. Sikana Kagoma ka Lubendera wabakaaba kuba nasirika. Oluyimba olwo lwakola nnyo Kagoma ka Lubendera. Era bwe yava mu luyimba olwo bwe bakubira oluyimba olwali olw'amaanyi eyali hiiti bwe bagatta ye ne Bebe Cool. Funtula bayitanga Funtula. Tabula tufuntule. Funtula awono bali bakubaka miliyoni. Wakala omukazi olw'obusente bwe. Mbeera musajja kagwe ensonyi. Biri balambalambe. Kakati ne bavaawo oluyimba olwo yali hiiti eyazinwanga by then buli mwana buli muntu mukulu buli ki abaakolanga abo abaacakalanga. Bwe tuvaawo omukulu ono najja ng'atambula. Naye nina sitoole gye njagala omuzimbako abantu bategeere Bobi Wine yaani. Sitoole eno tugikole ku lw'amazaalibwa gwe. Bifunga tonagenda bw'amala oluyimba olwo alina oluyimba ne kaakati abantu bakyalulufaalingako lwe yakuba nga bamaze endowooza okwawukana ne Bebe Cool baluyita Wendi. Naye nze Wendi naye Mukama yampa. Olwo oluyimba lulimu verse ezikwata nakati mu bantu ku bantu. Twali bangi ne tutandika okukola. Nokolereka wempe nekolera. Walima muwogo nenima amatooke nga ffenna kye tunoonya kwe kufuna. Muwogo we yakula mangu n'ofuna. Edulira ffe baali tetunnafuna. Nga bw'omanya amatooke galwawo okula. Kakati awo yasomba ebikuta n'abikka. N'agamba naye ate bwe yatandika okukungula n'omukyala abalala n'olaga ensi bw'atakwagaliza. Akati Wendi oluyimba olwo lwali lulungi nnyo era ze zimu ku mega hit ezaali eza Bobi Wine mu kujja kwe by then ng'ayitibwa Bobi Wine nga n'abantu abamanyi erinnya lye nti Kyagulanyi Ssentamu baali nga batini batono. Naye okunoonyereza okuze kukolebwa kukakasa nti enkyukakyuka mu mawanga ezize zibaawo mu mawanga ag'enjawulo zibadde zeesigama nnyo kuyimba. Okukyukakyuka mu mawanga ezize zibaawo ng'enkyukakyuka zino z'amaanyi tezibadde mundu wadde tanka. Bino tebabadde balwanyi bano bogamba bannamige. Naye babadde n'abogezi bano balusiriza ntamu olumu tebabaddeemu. Naye weewaawo nabo balina paati gye bakola ki gye bazannya. Naye kubadde kuyimba munfune bulungi bwe ngamba kubadde kuyimba. Oyira ayinza okuga nti babadde bayimbi si bayimbi bonna si buli lw'oyimba nti bireeta enkyukakyuka mu ggwanga. Abo abali anointed. Naye wabaddewo abayimbi abali anointed abaliko amafuta n'omwoyo ogw'enjawulo. Okitegeera? Kakati wano mu Uganda
olutalo lw'okujjako abazungu bw'oba olutunuulidde lwatandikira mu bigambo okugeza naye lwaggweera mu nnyimba. kuwulira lwatandika ffe nga bwe twogera naye ne luggweera mu nnyimba kubanga zaatambuza mangu obubaka obwo okutuuka kwabo bwe baali balina okugambwako oba okutuukako oba okubuulira bwe baali babukoledde nti bano bagenda obuwulira obubaka buno ennyimba zaabutambuza mangu. Olutalo olwaleeta NRM wano mu buyinza nalwo kye kimu. That's 1986. 86 baali bawamba. Kati lwatandika 81. 8 of course. Ninga abaana ba 80 bangi. Kakati kuba buli lwe bavanga okulwana mu nsiko baalina bannaabwe ng'omulimu gwabwe omukulu kuyiiya nnyimba zibazaamu maanyi. Kwali Sergeant Kifulugunyo. Okitegedde nnyo. Bambi yafa bubi byalina n'akabalinga kuyiiya nnyimba zibazaamu maanyi. Muno mwalimu n'okusibula bannaabwe bye baalekanga batidde mu ddwaniro. Naye ng'obubaka babuyisa mu ki? Mu nnyimba. N'okwongera essuubi mu bigambo ebyali bikwata ku nkyukakyuka gye baali bayaayaanira oba gye baali bagoba. Kati bw'otunuulira obubaka obwo bwonna obwabeeranga mu nnyimba ezo okwo kwalinga kukola ki? Kuyimba. N'okutuusa olwaleero okuyimba kutwalibwa okubeera okw'enkizo mu kukunga abantu okusobola okuleeta enkyukakyuka okwegatta awamu. Ontegeera bulungi? Kakati akulira ekibiina kya NUP oba gwe tukuliza amazaalibwa olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omulimu guno agwetisse okuviira ddala nga tanaba nakwegatta mu byabufuzi. Okitegeera? Nga tanaba nakwegatta mu ki? Mu byabufuzi. Oŋŋambye tuli ku birthday, tuli ku mazaalibwa, ngezaako okutemaatemera butya his contribution. Oyinza okujjukira mu Kyogamu kuba ziri ez'emabega tuzimenyeeko ezibaddewo emabegaawo. Mu Kyogamu eno yaliwo wano mu 1997. Zityo 27 Kyogamu we yakubira 27 2007 kati mu 27 mu Kyogamu okubaawo weewuunye nti Kyogamu eyali aleebiriddwamu okuleeta enkulaakulana ebiseera ebyo ate yafundikira anyigiriza abantu abaali bawangaalira mu Bobi Wine kye yayita ghetto. Olumba lwe baali bayita time bomb awo n'akwata ekkalaamu era n'avaayo n'oluyimba lwe yatuuma ghetto. Ate time bomb nalwo lujja okiwulira n'avaayo n'oluyimba lwe yatuuma ani ghetto. Oluyimba olwo lwe yatuuma ghetto mwe mwali zino zivaasi nti rabeeka twe okuyinibwa najja omunaku nasattira okukamala nze ndaba kyakabi okusanyusa bagwira nga banannyini nsi naabona omugenyi wanajja siweyeera mu ddiiro zijjukira we basimba kubanga paapajja ensomero gazawa muzimba ziwoteeri nagutimaani enkulaakulana kusanyusa abantu. Okitegeera kakake okitegeera akati olwo olw'okuba baanyigiriza nnyo abantu ba wansi mwalimu ne vaasi egamba abasula mu kisenyi temututwala nga kikulu nga ffe twabawo obululu ne mutulaga omululu. Ono gundi yali akayimbaako mu byanuli. Kakati oluyimba olwo lwe yatuuma ghetto. Oluyimba olwo kw'ossa n'oluyimba lw'omuyimbi gwe bayitanga Leonard Mayinja olwayitibwanga bunkenke. Era ennyimba zino zayambisibwa nnyo ab'oludda oluvuganya okusobola okutuusa abantu okutuusa ku bantu obubaka bwabwe.
mukulondo okwo kwaddako zeyambisibwa nyeze ennyimba bbiri bunkenke ne ghetto ab'oludda oluvuganya okupisa obubaka bwabwe ku bantu nga wayisa akaseera katono Bobi Wine yafulumya oluyimba oluyitibwa ebibuuzo bingi nga ansansono ne wolaba nyimba lwakunonya kamere naye bino byenyimba sibya masanyi mpulire obulumi abaana banyabo ku mutima ti nyita bannange kakati kano katuukira mu budde ng'amasomero n'obutale nga biri mu kusanawo mwe yayimbira kati nga byali tebitakwata muliro by then amasomero n'obutale by then ndeba buli dakiika ng'embaawo zijja ndeba ayidde simanya akatale ka wino paka yandikayidde dakiika emu mbw ate simanyi abaana b'ebuddo babokyeza kakati amasomero n'obutale by then baali tebatta kukwata muliro n'awandiika oluyimba lwe bayita ebibuuzo bingi naye ansa ntono kwogatta n'ebyenfuna ebyali byekanamye mu ggwanga byonna yabizingira mu luyimba oluyitibwa ebibuuzo bingi naye ansa ntono era kwogatta n'ettemu eryali likudde ejjembe mu Uganda nga n'abaali bakwatiddwa mu buli bwenguzi ebiseera ebyo babasibanga akaseera katono ne babaleka okulya obutaala tuli kuki ku luyimba luli bye yazingira ebibuuzo mu budde obwo ne tugenda mu kalulu ka 2011 tutematema Bobi Wine gwe bayita His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ono alinga eyaliko ekyali kimulabula oyinza okugamba nti yayifulanga okwolesebwa nti ekijja mu maaso kiyinza obutaba si muntu kiyinza obutaba kirungi okiwulira era awo n'akwata ekkalaamu n'akuba akayimba akaali kayitibwa obululu tebutwawula bwekuba kulonda tugende tulonde naye ono gwolaba amazima gali nti yalinga ddala alagudde kubanga after election ng'akalulu kawedde waabalukawo okwekalakaasa okwo okwatumibwa wooko tuwaaka Besigye bamukubira mu mwala nga yakavaayo bwe nga mubba mu mwala ogwali awo era mwe bamufuuyira ne spray mask okwekalakaasa okwo kwaleka bangi bafudde n'abalala okusibwa ffe waffe twali tukyaziika lireko leero tutwale waffe okuziika ate nga tukyaziika okisegedde ng'abasajja babeera mugenda kuziika lwaki muli bangi naye ebintu byonna yabizingira mu luyimba olwayitibwa akalulu n'okutuusa kati oluyimba olwo akalulu lubadde lweyambisibwa okulaga abantu okwettanira emirembe nga bagenda mu kulonda abo be baagala okubakulembera okitegedde bulungi oluyimba olwo lubadde lwekyakola ki lwettanirwa abantu kakati awo nataneta mu active politics tukyali ku Bobi Wine awo bintu yavadda ng'abikola mpulira okitegeera kuwulira ono gambe yavadda ng'aliko omwoyo gw'ebyobufuzi just katanda kubeera bwezi active kakati mu 2012 n'akuba oluyimba olwatugambire ku Jennifer ebiseera ebyo Jennifer ng'atuliisa kakanja mu kibuga wano ekiwulira era introduction yaga nti lwali lwa Mande nga n'obukuma bwatonye lwakyanga olunaku olulala naye mu kuziba olwo lwakyukamu mu ghetto gye ntereza emmotoka ku makya eyo gye yateranga n'okufuna ekyenkya omwana aba ali ku kyenkya omukyala n'alajana naga nti obusajja bwasalako omukazi omunaku naye mukambwe nnyo okukira ennumba ekiwulira ne batwala buli kyayina obusepiki biki kyeyava amugamba nga nakwadde nnyo n'amugamba nkuyambe kimaama ko ye tugambire ku Jennifer kubanga abantu baali bamaze okulaba Bobi Wine nti eddoboozi erisobola okutuuka ku bantu Bobi Wine yali atuuse nga voice of voiceless
voice to the voiceless. Okuva eri mu nnyimba za ghetto. Yep, I got you. Otegeera mu nnyimba z'ebibuuzo olwo kozi mwana olimba mwe yagambira nti nno ewaabwe bamugobesawo container ewaabwe n'obumaali ne babwezibika era abeera kubanga teyeesobola yali badde yaddadda mu kyalo gomba kyolera I got you. N'agamba nti Kalibala atembeya masaati y'okuva yajja mu Kampala mu afune ekyokulya n'abeezawo n'abantu beeka naye w'omugoba ye waakolera ng'ate tomulaze w'omuteeka obanga amutumye okubba ekyo kyetwayogerako wandooza ne mu mboozi mukati abantu okubagoba si kibi okuteekateeka enkulaakulana n'ekibuga si kibi naye okubateekerateekera bano bwe tujja tubateeka wa era wenalabidde omukyala nabbanja tugenda bajjawo by force n'emigo mugenda funa naye nga tayogerawo wagenda bati kakati omwaka wagwaddako ng'etteeka ly'omuze gw'okulya ebisiyaga lireeteddwa mu paalamenti Bobi Wine yali wagira nnyo wadde teyali mu paalamenti okiwulira newankubadde abayimbi banne bangi abawera beekwata omusobooza oba woyinza okugamba nti baati okukyogerako ng'asinziira mu nneeyisa yaabwe yabissa mu luyimba ng'asinziira mu nneeyisa y'abayimbi banne abaali bagamba tetuwagira bisiyaga naye ng'ate kubanga oluyimba olwo obojjukira yabaningibwa n'Ebungereza obutagendayo yabissa mu luyimba oluyimba lwe yatuuma byekwaso mu luyimba byekwaso ng'alaga ng'abantu bwe beemulisa nti b'amazima so nga ebikolwa ebyandiraze kye boogerako batya okubikola ogamba oli w'amazima oba ogamba tokola naye ogamba tuveeyo tukolabe oti nti okiwulira ebikolwa ebyaliraze kye boogerako batya okubikola bikola muno mwalimu vaasi egamba nti buli lw'oyimirira ku mazima oyimirira bw'omu era never expect anybody to defend you baagala nnyo okgenda mu ggulu naye ate tebaagala kufa baagala ogaggawala kyokka tebaagala kutuuyana if you want to stand for the truth better don't stand alone okiwulira era tusuubirayo muntu mulala kujja kudifendinga ng'oyimiridde ku mazima bantu bangi ebivandulo mwe muba okufuna tumutematema mu 2014 oluyimba Time Bomb nalwo yaluyimba naye oluyimba luno yaluyimbya bulumi ng'ayogera ku nguzi eyali ekudde ejjembe naddala mu basirikale ba poliisi Time Bomb yali ayogera ku nguzi eyali ekudde ejjembe naddala obusosoza mu ngaba y'emirimu eno 2014 era wano yajjukiza bannansi abaali balinze gavumenti okujja ebayambe mu luyimba olwo temukisuubira obutawubisibwa oba obuteeyibala mu gavumenti egenda kujja bakole ki ebayambe kubanga baali ku lwabwe nga ne bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya be baali balinamu essuubi nabo okuvuganya aliko oba okuvuganya gavumenti eyaliko baalinga abaagufudde omulimu gwe bafunamu mu Time Bomb mwe tuli mu 2014 omanyi nekintu kyentegeeza nina ebintu byenda nti luli before nga tanaba kujja mu active politics nali sigoberera nnyo politics naye ebintu ebyakolebwanga you can reflect sawa zino nti abantu luli abaaliwo era ne kakati weebali ebintu bye bakola kitegeeza luli we baali nti babikola mu nzikiza yali times kati sawa keri baluka kati emu yabaluka ebimu bibaluka kati Time Bomb yali ku 2014 era n'abagamba nti tobeeraawo ne wogamba temuddawo ne mwerimba mumusaba gavumenti ejje tuyambe opposition eyalize tuyambe mpulira nabo kati bakikolamu musimbi ze zimu ku verse ezaali mu luyimba olwo kakati nze nina ekibiina kye mmanyi mu ddakiika 2 bagenda kweyuza kakati oluyimba olwo lwalimu intro
nga wozimanyiza akubeza enkambwe mwalimu nti freedom comes to those who fight but not those who cry. Tuve mukaba tu fight tulwane. Otegeera? Nti eddembe lijjabo lijja eri abalirwaniridde so sabali wolomera abakabya okiwulira abolumamiro neza. The more you cry, the more your people continue to die. Yoko mukaba olumamira abantu bwe bakoma okufa awo n'ateeka bakagamba so lies situke biri kumina abantu abasinga obungi balabye era nze ntunuulira bano abasajja abo simanyi abateeketeeke nobatunulira nebagamba ono tamuleeta mwamuleeta mwamugjawa. Mu 2016 yafulumya akayimba akayitibwa Ddembe. Kagenda katya title njimbaji olimba I'm clicking the song naye okulonda kubeere kwa Ddembe ebibeere kwa Ddembe obulamu butunyumire sawa era amazima agalinga agakabaano bekola Uganda okiregeera akati nakuba akayimba ako mu 2016 akayitibwa Ddembe. Mu mwaka ogwo Besigye yali awangudde oba yabali bamuwangudde naye ne bamusibira kasanga ati obutavaayo nga gavumenti wetera okukola abantu bagivuganyiza ab'amaanyi ate balaga nti resistance ate be batutte batwala ne babateekako n'embeera. Kakati Besigye bamukwatira mu maka ge omukulu Kyagulanyi n'agendayo okumulaba mu mwaka gwa 2016 bw'agendayo okumulaba n'amuyimbiramu akayimba kano kaali kapya okamanyi situka tutambule era yagenda ne gita yakakubira mu ntebe ye nga tetukawulirangako twasooka kawuliraako embeera ye malamu essuubi naye topa watugende topa watutambule gendo luwanvu wetuemerako tutuuka era mwe muli vaasi egamba nti nobwogwa situka busitusi ebisoto byekubireko mu kkubo ekiwulira mu 2017 bwe yayingira politics n'obukaawu ne bweyongera bwe yayiyisanga ennyimba awo ng'embwerumye mwana obukaawu bwe yayimbyanga oba bwe yayiyisanga ennyimba ne bweyongera ne kubanga obusoto omukubeko era oluyimba nga freedom freedom sirula kubanga mulimu naba yalinga akyogera lunye oba yakyogera nga buli kaseera nti kaabe Lubaale kaabe Katonda Uganda yalina okufuuka ekyo kyerina okubeera mu luyimba luyitibwa freedom. Olwayingidde biki ebyobufuzi kati wali Bobi Wine avuddemu katuyingidde Kyagulanyi Ssentamu awo wennyini go maaso gena maaso okiwulira katuli ku Kyagulanyi Ssentamu tutandise era tugambe nti yagambanga nti kaabe Lubaale oba Katonda Uganda yalina okufuuka kyalina okukola ki okufuuka era mu luyimba olwo mwali nti twakooye ebinyigiriza twakoye ebinyigiriza obulamu bwaffe nga birimawako eddembe lyaffe Uganda etambula edda mabega tutuse n'okwetamisa ne baffe mulimba mutufuga bubi nnyo nammwe wadde tetuganye mwalwana mu nsiko naye omwana gwe wasaala nga tannatambula naye kati yazaala nadda ne gwe yazaala naye azadde kino kintuka ne bakadde mwairende mumugambeko tena nsonga kyamunyo gyalemeddeko kati Uganda bonna bennyamire kakati bw'otunuulira awo n'ateekawo n'akayimba akalala zukuka Uganda awo tuli mu Kyagulanyi olwo takyalina nnyo obudde bwa music bannansi basobole okuzuukuka ontegedde bulungi ono yalina
enkola esomooza nga bw'amala okuba kuba ennyimba zonna ezo nga zakubye ate yabateekangamu ng'era bw'omumanyi Kyagulanyi nga bw'olaba bwe yagambanga kati Mukiibi walabanga mpuba owulira ofa ulabalaba Mukiibi ako ke bayita okusomoozaamu enkola esomooza yagiyinamu bwe yabakubanga zino zonna ebibuuzo biki kati ate n'abakubamu akasoomooza kati awo n'abateeramu kasukaali keeko nze simanyi oba tukongeremu Rani geego nze simanyi oba tukongeremu awo ng'amaze okubakuba ziri enkambwe nkugambye we yatandika ebyobufuzi n'obukaawo bwe yawandiisa ennyimba ne bukola ki ne bweyongera mu 2021 nga bamaze okutuuka ekalangala saga nga bakutte abantu akalu yasigala akawenja essaga y'ekalangala eno gudi yanyumya ayitawa janyumiza akalu yasigala akawenja kyenkana bwomu emana ebadde ekabi yayitawa okiwulye yes akalu yasigala akawanja atya bwomu era ebintu ebimu yabiteeka mu luyimba okiwulira nga bakutte abantu akalu yasigala akawenja bwomu n'ateeka ebigambo ebimu mu luyimba oluyimba bannayuganda tulonde nga 14 tugende olujjukidde olwo yalukuba bamaze okukwata abantu ekalangala be yali atambula nabo ng'akalu akawenja kyenkana bwomu kati ebigambo yabiteeka mu luyimba n'ennyimba endala zino ezize zongerwako mpaka wano tukola ki wetuli alina oluyimba eno yafuukanga anthem ya NUP olutalo nga luwedde tuliyambale ngule kati ekisako oluyimba kyesitagenda kulerabira okulujjukirako ebbanga lyonna bw'agenda okwewandiisa wano Lubowa bamala okumuwandiisa byabakama agamba tugende nkuwa abasirikale n'emmotoka byabakama abaasituka bw'ati bateekamu oluyimba kati nga womanyi nti obwongo buno bwo bwanguwa okimanyi nti byabakama yasooka n'asikattira n'abanga awulidde oluyimba lw'eggwanga ajjukira luvannyuma luno oluyimba of course oluyimba yaluyimba aliko n'omwoyo amwambadde kuba olwo si luyimba buyimba eyo message nene nnyo kubanga mulimu nti tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya kakati ndio mmanyi kyempulira tulizimba mu Uganda ennyimba njazibavunulira oliaga tulizimba Uganda empya okiwulira mumubadde mwegamba tulivimba era zibategeso kijja kuzimba Uganda empya kakati oyo byebimu byebimu ku bitonotono byoyinza okugamba nti ku mazaalibwa gano omuntu gwe tukuliza amazaalibwa yaani omuntu gwe tukuliza amazaalibwa afaanana atya kati nkuwadde mu bulamu bwe ebyobufuzi n'okuyimba kwe bannansi obadde bakuyinamu omuganyulo ono abadde tayimba buno mujja kunyumirwa abadde tayimba mujja kunyumirwa mubadde munyumirwa yes naye ng'ate n'obubaka obukusike mulimu bungi kubanga wano nerabidde n'okuleetera oluyimba nti bwe tumala okuyingira mu NUP nga tannatuuka ku ezo zonna tugenda bannaffe abamu be twalonanga baloopo tuwulira nti baalidde ki enguzi ebyo nabyo yabiteeka mu luyimba ng'abalabula yabalabulako ne batawulira kitegeeza bitano sibwe gwali busoosa nga n'ebitano tebinnajja yabiteeka mu luyimba ng'abalabula kati tulabana kugendamu ebyo mbu yabiridde naye ng'amaze okutegeera mbu nno omukono nalumansi tunkabira ogwa mu nsobi zo weekabire nalumansi tonyigira nalumansi yatambuza abantu akaddanyiddagi era oluyimba lwo nalumansi wasanga n'abantu abamu
nga bagamba yavumye nze Nalumansi abakazi abamu abali bavudde mu NUP muki mumusanga ngani bwayita Nalumansi naye nga ate yali ayitanga Nalumansi baali waawo nga bamulinanye nga tebamanyi tibe Nalumansi mu luyimba olwo mulimu verse ozijjukira eziri mu luyimba olwo lugamba nti nno abonno atenze gwolaga enzikiza yenza akulumirirwa Kamala okiwulira abantu abo olwakweyerusa si beerufu nnyo ndowooza otegedde gwe yali agamba nkugira mu luyimba yakubakutta kandi bali abali batabimanyi yakubakutta kubanga kati oluyimbye kati bano baali bamanyi ono gwakukuta naye n'ekika ky'omuntu yali amumanyi era yabiteeka mu luyimba naga nti abantu abo lwakweyerusa si beerufu nnyo ate omuntu oyo akukuta n'abantu okiwulira abantu abo lwakweyerusa bali beyakukutanga ne babeeyerusa n'amugamba si beerufu nnyo namuga ate nze gwolaga enzikiza yenza akulumirirwa Kamala kuba yali amuwadde n'obwaloopu kati ndowooza Nalumansi otegeredde ddala gwakwata kuba ye yali amuwadde n'obwaki naye omuntu oyo ng'akukuta nnyo n'abantu nkugambye yali amuwadde n'obwaloopu yavuga nti nze gwolaga enzikiza yenza akulumirirwa Kamala Nalumansi tonyigira ebyo yabiteeka mu luyimba era by then waliwo omukukunavu omu era nabyo mu luyimba olwo yabizingiramu kubanga mwalimu verse egamba nti naawe oli waggula naawe olulunkana olinga kalooli ngebuukira omunyama ng'agamba mukukunavu kakati kalooli ekyo nakivunula dda kalooli kigambo kya Luganda mu Luganda liba linnya kalooli kalooli yes mu Luzungu olimanyi gye bayita tolimanyi ye Charles ogamba erinnya kalooli mu Luganda mu Luzungu bambi akati muzana bali mumanyo ngamba ebiseera waliwo abantu nga ba Charles ndowooza baali abakudde ejjembe ng'era sayidi ze balaga n'ebikolwa byabwe byali tebituukiridde nnyo eri abantu baabwe kalooli kakati kyeyava mugamba naawe olulunkana era nkulabye olinga kalooli alulunkana ng'avaabira omunyama kalooli ennaku zino kati kyeyava mugamba kakati wano nenkuvunulira kalooli nenkugamba ono yali Charles kakati gwe nawe noonya ba Charles bomanyi eyo sokoleke kalooli ennaku zino nga nkugambe noonya ba Charles bomanyi eyo baali batya ebiseera ebyo nakati baali batya byonna ebigambo ebyali birabula oluyimba luno lwaliko obubonero bulabula nga lulinga muti gw'amasannyalaze kuliko ddenja ataali kabi ddenja byonna ebigambo babiteekako kati gendayo nga gwamanyi okiwulira kakati oluyimba Nalumansi ng'alabula abakulu abo nga bakyali eno nabyo ebigambo yabiteeka mu luyimba nkugamba nti weyayingira ebyobufuzi n'ekkalaamu gye yakwasanga okuwandiika n'obukaawu ne bweyongera musota mukubeko you're right otegedde bulungi kakati oyo ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gwe tukuliza amazaalibwa olwaleero omuntu agenda kugamba kubuuza the musical part of him ogiwadde then his journey cause kati amazaala ge tukulibwa tusigadde mwogerako leero tetusobola kusisinkana kugamba nti tumukuliza wano ndabyeko ne Dax Vibes ng'amuteereddeyo post namugamba wonna wherever you are weesuneko kubanga otugudde amaaso ffenna abantu message ebadde not long not short but nga erina amakulu amugamba yonna w'oli weesuneko kati nze sikutwala nga as my brother mutwala ng'omuntu azubudde Uganda amaaso Kyagulanyi his era ng'ayingidde ebyobufuzi vis-a-vis okuyimba tenyimba zibaddemu abamakulu biriwa byakoleddemu omuntu byosobola okumuyitiramu n'omugamba nti bino kuva we yayingira nga MP olugendere mu byobufuzi Kyagulanyi ebimu ku byo akoze
mu byobufuzi ng'ogyeko ataddewo ekibiina era ekibiina ekyo kyataddewo ne kikola n'obusobozi obw'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo okugeza nti omukulu oyo yakajja mu byobufuzi ebbanga ttono naye okuviira ddala NUP yafuuka mu 2020 mpaka kati 2020 eyina ebitebe ebigule okwetoloola eggwanga ebisukka 6 kyengamba exemplary nti ebibaddewo for longer than that period so ekyo kyenkugamba kibadde tekirabika ku bibiina binnansangwa ebibaddewo exemplary yasinze okulaga bannansi nti bayina obuvunaanyizibwa obwenkanankana n'abo bwe twayitanga abakukunavu ku mugabo gwabwe ogw'ensi bakakatako nammwe kennyini mmwe nga mmwe ensi yammwe era y'ensonga lwaki abantu abalindanga abakukunavu nti be balina okwogera tebakyabalinda yawadde abantu platform buli muntu n'asobola okwogera obulumi bwe era n'ayanjula n'amagezi ge eri abantu oba obusiru bwe babikoze either way anti waliwo abanjula obusiru bwabwe eri abantu n'abanjula amagezi gaabwe eri abantu webali abantu tebafaanagana okay okiwulira eyo platform yonna ejjidde ku mulembe omwagulani buli omu yeeyanise okiwulira omanyiza edda yasinagamba eno internet ogiraba self service muno ejjako kyoyagala oyinza osalawo obeera omugwagwa you can choose to be stupid or idiot okiwulira and you can choose to be wise you serve yourself yes self service gwolondako kyoyagala n'ogamba nembutuufu nze bino sijja bigenda leero kageza kati abantu we bakumanyidde gwe bakumanyi batya bakumanyi mu bugwagwa mu bugezi bya mirundi emeka ebiri kakati tugambye nti akoze ekibiina ekibadde kikulakulana ku sipiidi eyayo yiriyiri ndowooza omulundi guno Kyagulanyi agezezzaako okuba ebituli kubanga ngenda kubuulira nti ne bwe yayingira kyembadde nkulekeddeyo mu palamenti mu 2017 agenda abiteeseeko mu palamenti yagenda okulaba mu palamenti wajjudde komedi n'agamba nowe era we yamalako ekisanja ekyo kyeyayingirirako n'agasidda mu kwesimba mu bya kisiru n'alaba awali ekizibu nga waali waggulu ku Fountain of Honor wano ayina ennyimba mwe yanenyezanga ba MPs kati bwe yatuuka n'endowooza ekizibu tekiri kati bwe yagenda abiteeseeko n'alaba nga kizibu era kyabiyisaawo tebikola makulu n'alaba nga ekizibu kiri waggulu era n'afubutukayo asonge ku kizibu we kyali siru ne weeyabeererayo ayina etteeka lye OTT yamulwanyisa kakati bw'otunuulira mwami Kyagulanyi Sentamu n'otunuulira n'ebintu byakoze addidde bannabyabufuzi abadde abalimba ennyo abadde batukumira mu nzikiza yasinze okubaanika ku mulembe gwe ekyo kyo kituufu abakugu balooya n'abalala abafaanana ng'abo era yasinze okubaanika nti bw'otaba looya togenda mu akulubiriza abantu bangi nnyo okusoma era n'abalaga nti buli kimu kisoboka kyakulabirako kirungi eri abantu abawangaalira mu ghetto nti osobola okuwangaalirayo n'ovaayo era n'ofuuka ow'enjawulo and those guys mu ghetto basomye just because badde babakatira nti omuntu ali mu ghetto tolina kyosobola kwekola tolina kyosobola so it has been a lot era ebyo yabiteeka mu kayimba nti abagamba tekisoboka akayimba akayitibwa omuntu wabanga kuzoganya eyo mubikwase Kyagulanyi mulage ku Kyagulanyi batukasuka kulalira naye twaddana bibimba batubimbira kwatika naye twafuuka ensonga kati wonda bavudde mu ghetto olaba ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto eyakola ng'eyo mu wino yazimbe wooteeri obukoto obanga kiranye tewulemerako malako omuntu waba okitegeera ebyo akayimba obuyuzuzaamu essuubi bwe butyo yabuyimbira abaana ba ghetto so mu byobufuzi nga abakukunavu abaali batusibye obutambaala era bw'obatunuulira be twali tutwalanga ab'okulabirako mu byobufuzi n'obusungu bwe bwogeza oyinza obbulaba at the moment the likes of the likes of DF omuti
ab'omuti obukabu bwe boogeza naye ng'ate naye abalimu be baali basiniya mu byobufuzi akina Bamabikke akina Babeedi Bampuuga waliwo n'omusajja Mukaaku bangi otegeera nti abantu abaali awo twali tubatwalanga basiniya kumbe be bali beyogerako mu luyimba luli nti ne ba opposition be twaligambye tuyambe ne twabalabanga abagufuula omulimu ogw'okuvuganya okitegeera kakati abo n'abatubuusa n'ateekawo enkola eya nti ajja mu kifo kino alina kubanga ava eri eyo n'agijjawo nti buli muntu alina okwekkiririzaamu yajjawo enkola ya bwannantagambwako nga buli muntu asobola okugambwako newankubadde abalekeddwa ekitiibwa kye yagamba public nti omubaka wamwe mumubuuze ebibuuzo mumukeshoninge lwaki kino kiri bwe kiti singa sema omubaka bwa buli muntu balina mu abantu babula yateekawo enkola yajjawo enkola ey'obwannantagambwako buli muntu ne tumanya nti asobola okugambwako newankubadde okugamba ku muntu tekitegeeza mujjako kitiibwa kye naye osobola omugamba ekituufu nga n'ekitiibwa kyo kimulekedde abamu ne bagamba atugamba kakati abamu bayiga akakodyo bw'omugamba ekituufu newankubadde omulekedde ekitiibwa kye nga bagamba avoola fe wano tulina omuntu omu yekka atasobya ye Ssaabasajja Kabaka tasobya takola ki kubanga alina erinnya erimugenderako nti ekyo kisikirize kya Katonda era nazze kuno Katonda obubaka bayisizanga mu bakabaka ng'obubaka bwa Katonda bukkira ku bakabaka era kyova olaba bannabbi abasinga obungi baali bakabaka so the rest mugambwako naye tekitegeeza tesikiriziganya na bannanga abamu obaana balala era nze ngenda kubuulira tebajja kusiba muntu nga bwe mula abantu ompulireko nga ŋŋamba nti firigundi ng'obadde we mula abantu nze nga badde we mula nga badde mwomezi n'omugaa nti firigundi nze owulira nga njogedde nti gundi bannanga asaanidde okuteebwa njogera nga ŋŋamba nti Edi Muto bamute Waiswa bamute Bata Olivia Bata Kireewo Sesikaamu wadde nga mboogerako Basimaati bani Sesikaamu nga mboogerako kubanga Bagadafi Sesikaamu nenze omuntu akeera ku Bobby Giant nenze omuntu akeera ku makyala ayogera ebigambo ebitategeereka waliwo n'omwana simanyi bamuyitanga erinnya lisimanya yawe mulenyo mwami Museveni ne family bamukabamu akyaliyo bamukabale bamuta akyaliyo ubwo gambani ono yayimiranga mu miti naawe mula atatekangako kifaananyi walu ow'entebe gwebateka mu kkooti y'entebe omwana agagambo gabanga gagumu nnyo sigasobola okiwulira nga tateekako kifaananyi kakati omuntu ng'oyo kuba omuntu n'oba omugamba kituufu bw'omuwemula n'ekituufu ky'omugamba tasobola kiwulira naye kyenjagala oba omanye nti omuntu oyo mukulu gw'owemula naye alina olumu abamukkiririzaamu newankubadde gwe batemukolera ki temukkiririzaamu okwemula si kirungi n'obaka tebutuuka bulungi omuntu mugambe awulirize by'omugamba n'abaana be baba biwulira abagaye naye n'omuzeeyi bagambe ekituufu awo omusajja ayogedde ki naye atereezeemu naye wonaasooka omuwemula ne pulogulamu agenda gigira kalaga munoonyeza onampemulira ki tajja nabbiwulira nakuwemula kiki kyova olaba nze njagala nnyo omuntu akola statements ze nga tawemudde waliwo olumu abakosa ku lulimi olukawumuko naye obukuwemula era nze tosobola kumpulira nga nti firigundi nga muwemuzi kubanga si kye tukkiririza mu NUP fe mu NUP tukkiririza mirembe tukkiririza mu kukyusa obuyinza okw'amateeka buli kye tukola kiri mu mateeka okulonda kwa mateeka omuntu okwekalakasa mu buwanguzi bwe nabyo kyatteeka
tukolera mu mateeka tetulete tukolanga tumenye mateeka ontegera kye nkugamba tegeera kati twagala nnyo okukyusa emirembe okuba okukyusa obuyinza naye nga tubukyusa mirembe bannansi basigaze emirembe gyabwe kakati Bobi Wine ekyafubye nnyo kikubiriza abantu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu afubye nnyo kikubiriza abantu era akubiriza nnyo mulabyeko nnyo nze nga mu kulonda mu kuba campaign ng'agamba nnyo n'abaana babadde atambula nabo nti mubaleke temubaddiza temubakolako fujjo mubaleke batukoleko ekyo ndabye nnyo ng'akyogera muntu wa mirembe of course y'omu ku bantu abasinga okukuuma emirembe nze mbadde ndaba n'olumu abaana nga banyiiga nga bagamba naye lwaki president atugaana leka tubayitemu batuwulire naffe batuleke tubayitemukko ng'agamba baleke bakebyo bye baagala baleke bakole bye baagala bagende ekiwulira so embeera bwetyo bwebadde ku mukulu ono embeera ena gy'atambuliddemu wonna waayise bwatyo bwalabise gwe tukulisa amazaalibwa olwaleero mu saidi eyo ebyobufuzi ndowooza kyembawaddeko n'omulala ajja kwongereza okwo kyesireese n'omulala kitone mu ntema ye naye nze ngezezzaako okubawa bwe tukuliza birthday ku mulundi guno yaani ayina nkula ayina tafaali ki ku ggwanga lyaffe kati bwe tuba twogera kuba celebrities is one of the celebs we have in Uganda because we have a lot to celebrate about him bwe tuba twogera ku bantu abokucelebrating ekigambo celebrity wekiva very few bemuyita ba celebrity nga osobola omubuuza kiki ndowooza era mu kataba akamu mu mwaka oguwedde yalondeddwa ng'omu ku bantu abasinga okwagala the 100 akabaita 100 gundi tulina 40 over 40 tulina then 100 inspirational gundi mu Africa tulina gundi weziri bungi waliwo netubaita the 100 most influenced person in the world 100 most influenced bwe buli zibadde zijjanga zibeerawo so osobola okumusanga nti abaddemu nga gwe gw'oyita serebuwo nga ne ko ku kyalo taliiko okitegeera so that's Bobi Wine for you His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nze I celebrate you ndowooza nali mbaddeko ku mazaalibwa ge ga mirundi 2 ndowooza ge nasembayo okubeerako nga yakayingira mu byobufuzi twali ku eno gye baali bakoze kamino gye baali bamukoledde bagiyita batya kamino gye yali akoze envudde mu mutwe DNA twali najjaawo ekireni gundi tusindikwa mamaawo ku ndongo teyalwawo nnyo n'amala n'agenda so ndowooza ge mazaalibwa ge nasembayo okubeerako so nze mbaddeko ku birthdays 2 kati eyali tugicelebratinga nga no one knows where he is but with God tumanyi nti wali ali safe and Katonda atuyambe wabeere nga wali ali safe so celebrate your day take time so for 30 minutes emundu ogise wansi nze giyita mundu kuba okulwanirira abantu sikya so kose ebikola wansi ndowooza weebaze Mukama for the gift of life alina then the rest to them nga bwe kirina okubeera okay nga tuvudde ku Mwami Kyagulanyi omukulu kino b'omumanyi kinobe era namulabe mu kkooti ng'atabuse yagambye lawyer wa NUP oyo omutono omuwanvu omudugavu yani kanso mumanyi yenyezeko yabuze katono omugamba gwe sit down olina kakkana mpola n'atuula omulala n'ayimuka namugamba but we have it's our right okugamba nti gwe tetukwetaaga mu gundi eno netufuna omulala ne babuuza n'ekyokubiri Masaka teriiyo bamagistrate basobola kugira gundi okukima ow'e Kampala so kati bo balondamu ne bagamba nti ono yasobola ebintu byaffe kankubuuza ekibuuzo embala twalingayo basirikale babeerangayo oluzaki mu kibi yagendangayo eggulu nga tebaliiyo gwe baali bawadde yalina assignment yamuweebwa kuwuliriza misango gy'aba NUP no matter where kino beyaani nze mba tunulidde omwami ono bwe mba tunulidde omwami ono yabunanga ku bimezi ebyenjawulo yabunanga ku bimezi ebyenjawulo yabeeranga ku gundi ku talk shows eza politics ku mativi ag'enjawulo ku Baba TV ku NBS kwe era lumu yabuuzaako Waiswa nga tanafuuka mulamuzi
bali ne Waiso namukwata akaloma omanyi Waiso oyo gwolaba n'olaba bamwewonya basekomateko mu kkomera ali wakwega tababiriga buli wabwa Waiso oyo gwolaba omulaba musajja n'ekitundu is a man and a half mu bigambo bye ng'ayogera wano olulimi lwe jirita luli sharp nnyo nga bw'okiwulira era bwe batomugenza ate nga jjukira mugezi nnyo mu bwongo akalitingira wala ate teyeerabira references eyabawanga ez'enjawulo zaabaleeteranga bangi okunyiiga era bangi bayogeranga ebigambo ebisimattuka njijukira omukulu bamwine we yavaako waya nga bali mu studio njijukira kulaije bye yayogera nga bali mu studio lumu tuba tuli awo ne beegwako ne kino bendooza nga kino bamuleese nga masinale yajja osobola omusajja amanyi obulungi amateeka amateeka Waswa n'agamukwatiramu akaloma n'abeera nga takyassa era nentegeera ku olwo endowooza ya mukulu Kinobe omanyi Kinobe mu 2021 yeesimba okukalya movement I've seen the posters naziraba era yavuganya ne mukamyufu n'agwa kano bamufula bategedde nga baagala concentrating ku assignment ye yavuganya mukamyufu n'akola ki n'agwa naye bw'atyo yajja ayogera ku bimezi ebyenjawulo ng'ayogerera movement njijukira olunaku lumu ng'ayogezereyo viga gye yabadde naye mu kooti bw'atyo ddala era Waiso yamubuuza ekibuuzo nga mateeka nagamba nti etteeka ligamba bwe riti ye yennyini yaddamu kati bwe tutalikola mukola ki nkulayirira yali na ku TV mutwala eri obusiru temuna kye musobola kukola nga mukola ki mu kirevu kyekyo kyolaba kirimu aka white I had him arguing namugamba kati nze kyo nali ku TV nga ntunula bwe nti nengamba yono munnamateeka gwe baleese atuuka ne kubateeka n'agagamba tugakola mutagokola mukola ki temuyina kimusobola kukola era mwami Kinobe wasala emisango ngo gwalukaga gwe yasala simwewuunya era nalubowa yabasala okwawaluka Kinobe gwalionga polisi namwetegereza mu musango nyine gwalukaga yagutyemula naga nti omuntu asoma university abate yasome 6 akati yagusala okirege akati obat kakati mwami Kinobe olaba omukyala we Masaka yabadde mugezi nnyo okujjayo omusango anti yagambye mama ono gwe mumpanza bwate ne Bobo we yagukuulayo ate abantu balwadde bamukuba amagi yeye kyakozera kya magezi nnyo tewali kirungi kyabadde kirina kuva mu Kinobe naye kye twakoze kati kisekiwalinge n'abalala abagenda okutula misango gino nti Kinobe bamulaba duka misinde n'akakiiko kajja leeta kubayinamu ku nsa kubanga ono buli kyasala kisala kivandulo kubanga ne kimentality yalina nga tannafuuka ekyo naye nga amateeka yagasoma yali abuuza banankola ki n'ekibuuzo kye yabuuzizza bwe sikuvaamu mugenda kukola ki yabagambye kati nze ndiwo nze aliwo kati mugenda kukola ki I was like no but you supposed to kati oyo mwami Kinobe era bye byasala tebyabadde nanjawulo talina muyadde akagona owaayi omukulu Sseggona alina kwerize point emu gye bagambye abantu abamu gye batunudde bagamba kyayogedde kituufu then ekyokugamba nti awerekereko oli polisi ne bagamba olimba ekyo kyogedde bwogezi yagambye muleme kuwabya muto wange Kyagulanyi yamusena mutowe in which perspective kuba yagambye yakyali wa NUP era emirimu ya NUP agenda gikola kya participating bulungi mbuuza ekibuuzo yakyogeredde mutima ki saagukebedde ekyokubiri emirimu ya NUP bagikoleramu ku Kavule yaddayo ddi ndowooza ye teekateeka kuddayo kakati no the guy said he's still a NUP member tabagambako nti ayiseemu yabagambako nti avuddemu mwami Sseggona ekyo kye yayogedde kye bayita nti oli akudaalamuko yabadde akudaala akudaala yinza gange olabye bambi naye ng'akeneka nga mutima gwe tugamba nti ng'olabye
Kakati Sseggona kyonna kye yakoze bwaba yakikoze mutima mulungi kirungi nenze mmanyi omutima gwakikolereramu teguyinza kuba mulungi ekintu kikakasa but yabadde nene ensonga erimu eggumba wagyegendereza yagambye nti no Kyagulanyi okuba nga yeekwese nga tewali nomu amanyi abasajja bano basobola omukwatira yakalooma ne bamusibako n'emisango nti baba bamusanze n'amamundu bakutte mu yeekirabbo ne bamutta naye bw'ajja mu lujjudde tumanya nti be bamulina era n'agamba yayogedde n'erinnya Samo TV n'agamba Samo TV yakwata akatambi ogambe ndi ready okuvaayo naye bwe n'agenda obyogera nga poliisi emaze okukola statement nti wa Kyagulanyi basobola okuvaayo abamenyi b'amateeka kyova olaba bakyaliyo abo bagundi babatajetinga abantu bakwasa gwe statement eyo owuliramu kimu Sama TV kati kyoga Sama Uganda yamukwata obutambi bwe bwateekayo kakati wawulirizanga notajetinga tajeti n'ogifuna omuntu omugezi asobola okunyuma emboozi ennene n'ateekamu jasika naye nga kabadde ayagalamu gamba Sama Uganda Sama TV akwata akatambi gwali naye tewali amaanyi omusajja takwasa omwana w'abantu kyoba wakola kyekyo olina okubeera omugezi ennyo naddala ng'owuliriza balooya tomalanga gabawuliriza ateeka akawakatirwa abantu nga message ayagala etuuke tumunoonyeeko ne kwona ayinza okuba amanyi kakino ekyogamba nti bayinza omutira mu nsiko byonna nga bigayaavu yayagalamu kali kubanga saagala agambe nti bayinza yamunoonya amenye ennyumba zaakola ki ye nga tamwogerangako kuba yaligambye nti bano bazze baka bayinza okutta gundi lwaki omukyala tamwogerangako bukyanga bamulumba ate omwolekera ku poliisi yamugambye ajava yamwolekera anti yalibadde n'ekiwandiiko eky'amateeka ngeri gyali munnamateeka nga twalabeko ng'akubye abasirikale abali wa Kyagulanyi mu mbuga ate asooka abatwale mu lwaki bagadinga amaka ge bakolako ki bw'aba tannakikola talina kyajja kukola kipya kitaliiwo kubanga ekiriwo ekiri ekyokukolako nga takikozeeko olina omulala gw'osigaza gundi wamulabye yagambye era empya eyingiddewo Latifu Ssebaggala kati balina okukolagana ne president mu Bugundi bwe nalabidde Moses ono wa PPF n'agamba balina budget gye babawadde nga egenda ku recruitinga era ojja kubaawo nambemu nga bakkubidde nti jangu otwegatteko ffe era empya opposition naye ng'ekwatagana naani ne President Museveni kakati omanyi ngenda kubulira ekintu kimu negamba babawadde ne budget omusajja yayimiridde ku TV n'akyogera nga tasobodde nakusobola nga ne budget tugifunye ngenda kubuulirayo ekintu kimu era kino njagala okiwulirize bulungi kingenda okukulaga abantu bangi bakyava mu struggle saabo bokka naye njagala owulirize bulungi bino byenkugamba omukulu gwe bayita Besigye yabyogerako nga tannaba kusibwa ng'akulaga abasajja abo bansi bambi abo Balatifu n'abalala abalinga abo bamunyagwa naye wulira engeri gyenyonyolamu nsi bambi we tunaamuviirako ojja kuba otegedde abasajja bajja kwewaayo mu lutalo lwonna buli lutalo ebintu bino byonna bibeerawo in fact emyaka gino gyonna ndudde nga natuuma erinnya muganda wange Yusufu Nsibambi namuwa erinnya Kanoonya. Twali mu lutalo e Luweero twalinayo munnaffe baali bamuyita Kikonyogo Kanoonya. Kikonyogo Kanoonya olutalo bwe lwakaluba ennyo 83 nga guggwako olutalo lwali lw'amaanyi olwo oyita ojjooka nga anaatera okufuna accident eyo.
bamu ku balwanyi baffe basalawo okwewaayo ng'olutalo tebakyalaba nti lusoboka ne beewaayo. Omu ku beewaayo yali Kikonyogo Kanoonya era oyita Ojoko ng'agenda kufa yali mu helikopita ng'akanyuga empapula wansi we twali mu nkambi zaffe akanyuga empapula zigwe gye tuli ng'atubuulira atuwandiikidde tweweeyo tetukyalina kyakukola mweweeyo nga bannammwe Kikonyogo abaali bakoze okwewaayo gye bali nammwe mweweeyo nga bakanoonya era lyerinnya linatuma sibange bwe tuwandiikiragana ampandiikira ne bwona bakusibwa These guys have been fooling people from day one. Kati omanyi lwaki Besigye yatuma Nsibambi Kikonyogo Kanoonya namukazaako erinnya Kanoonya yali yabaliramu olukwe mu nsiko era neyeewaayo woolita Ojoko era yajjanga nga abakasukira n'empapula mu helikopita nti bannaye mwewe tetwejaalina kiddako opposition tebukyasobola kuwangula mweweyo nga ffe twakoze ng'empapula zibakasukira mu helikopita ye Nsibambi beba Latifu b'obuuza emyaka 2 oli mu parliament ovudde bakuwadde okukiikirira kuba meya otuuse wakati kaadi ogisuddewo odduso oyikiriza Ssejjirinya gwe bawadde kaadi olemeddwa kati ogenze mu kamyufu kubeera sisiribwa bukuwe wa chairman ogudde ogenze oyikiriza gwe babuwadde bumaliriza otandise ogaa nti wano bampita wakusaaga kati kaŋŋende nsabe n'obwa minisita teri kye bagenda kukola wadde okuteeseza abantu ebibatwalayo ebibagenda byabwe era ngenda kukubuulira ne Mawwe yagamba nti ngenze kuteeseza abantu kyekyansinkanyiza Museveni n'abavuka ba DP bafune kuba minisita nga bali mu kibiina ky'opposition biki kumbe yali yeteesezanga ye ne bamukola ne constituency ye ng'alina okwesimbira ayitewo. Mubadde balabi balungi mwebale kubanga mubaddeko ku The Truth Media Madene namba emu. Until we meet next time for same channel same time same people be mulaba bakanoonya nno bangi nga bakyasirise naye nga baliyo beekwese bakanoonya bangi. Amina.